mwebalire ddala ne ba personalities abalimu naye munzikiriza akensusso nokoleyo owekitiibwa Lewis Rubongo yayensoke muteke ku bbali yekka mwebaze Secretary General Lewis Rubongo ya webale nnyo webalire ddala mukama akuwe omukisa okubeera nga ddala oye gwe ow'omulembe gwaffe gwe twali tulinda era gwe eyali abula mu nsonga eno webale nnyo webalire ddala aba isi sebuufu gwe nabeera nnyo naawe mu Kampala Central era nakuumako akaluluko ng'oli gundi wa Kampala Central nkumanyi bulungi ng'oli ne balukwago abo naye weebala okuva mu balukwago sebuufu nkumanyi nze nyina ne appointment letter yo ne declaration form yo n'ensereko nyina DR form zammwe ne appointment letter zammwe ez'omu Kivulu ku poliisi kati gwe sebuufu nkumanyi weebale nnyo weebalire ddala okubanga weekutula ku bigundi biri nojja mu mulembe gwaffe guno weebale nnyo weebalire ddala eyo nga nvuddeyo njagala okwebaza bannayuganda stroke bannakawempe kuba kana akalulu kabadde ka bannayuganda mwenna mwebale nnyo mwebalire ddala waliwo omukazi eyakubye waliwo omukazi n'abaana be balwaniridde akalulu nga babba akalulu ne bakuba amayinja nga bwe bakuba n'enduulu baabo batwala bokisi omukazi n'agwa gundi n'asituka n'asomba amayinja ng'abaana myaka 7 nabagamba abaana abo bajja kwerwanirira ne muwakana mwalabye abaana nga bagoba abajja ati baana myaka 12 mmwe mukyawakana naye njagala okwebaza bannakawempe ne bannayuganda mwenna ku ground mwebali nnyo emundu tanka ennyonyi nga ziri mu bbanga mwayimiridde mwebali nnyo mwebalire ddala njagala okwebaza diaspora Air Force Museveni yagenza okulinnyisa ennyonyi mu bbanga mmwe mwabadde mu mulyo bannaye mwebale nnyo Air Force mwebale nnyo diaspora mukama abawe omukisa bamaama ne bataata bannyinaffe bakadama mu biyumba muli mu kisiibo muli mu mirimu naye muli mu struggle mukama abawe omukisa online warriors diaspora mwebale nnyo mwebale ddala njagala okwebaza abantu betufaananye emirimu ku internet naye munzikiriza akensusso era nokoleyo tikyalumbuye naye atukulembere nga tumwebaza tikyalumbuye webale nnyo webalire ddala ddala naye ne bawuliriza mwenna Navas Kiseka yekolera Nowamutwe mwena ba tiktokers sobola bamalayo Shama mwena kojja omugezi siniya waffe bale tubasamu ekitiibwa mwebale nnyo mwebale ddala ate mmwe mukola omulimu gw'amaanyi kubanga waliyo akaliro lwe kaali kaweddemu nga kazikidde banne nga kazikidde naye ne mukuuma omuliro ogwo ne gwaka buli lwojja okunona fedda mu kyalo twabanga twavumbikanga omuliro nga ne bwe mugenda mu nnimiro ne mukomawo ssaawa 8 ez'akagundi ez'emisana olujjako evvu amanda gabaamu muli oteekako buteesinku n'okuma omuliro n'ofumba caayi so gundi online warriors mwebale nnyo mwebalire ddala finally njagala kwebaza armed forces njagala okwebaza ba armed forces abatulimu nga muli bankyukakyuka mwebale nnyo mwebalire ddala ebintu bino tubyogera abantu ne balowooza nti tulimba bwe twabyogera bagambanga mbu tulimba abavayo ne bajja ne bagamba nti abasajja bankubye emiggo nga baŋŋamba muddeeyo mukole muggyeko Museveni nga mugamba balimba kati bakitutte mu kabokisi amagye we galondedde amangi ennyo Nalukola we yasinze okuwangula aptop buli omugenda ng'oteekawo awo omuntu aptop bannaye mwebale nnyo mwenna sobola basoma ne mbamalayo naye mwenna abaana ku TikTok abaana abawala waliwo abaana abawala omugigi omuto oguzze mwebale nnyo mwebalire ddala njagala kwebaza ba armed forces njagala okwebaza abantu ab'enkyukakyuka abali mu gavumenti abantu ab'enkyukakyuka abali mu armed forces ababadde batambula naffe kigere ku kigere nga mutubuulira ekiddako tuzzaako kino kati tuli wano kati tuzzeeko kino
kati tugenda ku kino nga mutu updatinga ku buli nsonga bannange wamuffe na tugenda kugguka gye tulaga weewaawo mu mukama waffe Yesu. Museveni yatugamba NRM yeyina ekyokusalawo ne bwe tuzina essaawa 26 NRM ye nsalawo damu. So njagala okwebaza aba opposition eri enkadde be bakwatirayo naye ne mubeera nga mulimu opposition enkadde naye ng'omutima gwammwe mulimu mu opposition entuufu empya. Abo nabo nno gye bali bwe butunaaba kugamba ojja kwewuunya. Mmwe tujja babulira ebintu wano mujja kutya. Twagala okwebaza abantu aba armed forces mmwe ate sibatumidde nnaami ebulaami. Mwebale nnyo mwebalire ddala era ng'omwogezi wa UPDF njagala okumenyawo ebintu bino wammanga. Tetunnaba UPDF tetunnaba kubako ku munnamawulire wa NBS. No. Ffe abantu be twakubye tubamanyi. Nabagamba waliwo omwana omu edda batugabiranga ebitabo ku ssomero. Aba concern n'aba division yabo bagabanga ebitabo. Nga bagaba kusinzira ku kirasi oba P1 P2 bitabo 4 P3 bitabo 12 bitabo 8 kati nga lubagaba ebitabo ku ssomero lonna luba lwagaba bitabo naye nga kuba okubba ebitabo ku ssomero omwana ne bamubbako ebitabo. Kati bwe bamubbako ebitabo n'alaba omulala ng'alina ebitabo bingi ebikubisa mu byadde alina ofuna ng'alina funa 4 alina 8. Kati n'agenda awaabe wa teacher n'amugamba teacher gundi abbye ebitabo byange. Ne bajja ne bamukwata. Gwe bakwata n'ebitabo n'agamba teacher wamma nidda master nze sinaba ebitabo sinaba kubba ku bitabo by'ono mbatwale gye mbibbye nze mmanyi gye mbibbye. Ne bamugamba tutwale n'abatwala bagenda okutuuka ng'oli akaba bamubbyeko ebitabo bye. Kati naffe betwakubye tubamanyi. UPDF entumye mbagambe be yakubye ebamanyi tennabakubako ku munnamawulire wa NBS. NBS BBS telefina ne bani isale jidilete mutulumiriza mbu twabakubite tunabakubako. Ati bulijjo mugamba alejidire tetunnabakubako. UPDF tenakuba ku munnamawulire ffe be twakubye tubamanyi era tusobola bakutwala konti gundi ne gundi ffe tubamanyi. So njagala kwebaza UPDF mwebale omulimu omulungi gwe mukola mukama abawe omukisa. Bulijjo nta amasimu ku ddakiika nga 30 naye leero ntadde amasimu ku ddakiika 16 kubanga njagala mukuba amasimu gammwe nange bwe mbajjako ku ddakiika 3 eziddako mbajjeko nga mbajjeeko then nga tugenda mu birala ebisigadde kuba nyina way forward nyina ebiddako n'ebirala. Kati tugende mu masimu gali open okwogera kyonna kyoyagala kasa kibanga tekigira omutendera gwa wano mugumanyi. Mukama abawe omukisa leero kubadde kwebaza. Yes. Mwatandise nadda. Sebe dakiika 2 nawe gyebaleko ssebo dakiika 2 ngenda kuyita mu njagala okuyozayoza bannakawempe mwenna mwebale akalulu ne NUP mwenna mwebale nnyo okuwangula kana akalulu kakati ensonga ya Mugisha muntu oyo abadde yeekwekanga bwe wagambye njagala okukubiriza diaspora yonna oyo omusajja kati ayingire ku Twitter ayingire ku bipande alangirirwe kati naye nga bali bwe babadde nga diaspora oyo musajja tajja tumanyirira ayingire ku gundi ku lutimbe kakati Museveni yasindise abasirikale kale tumanyi naye Museveni amanyi nga omukulembeze wa Philippines kati bamukabye bamututte mu ICC yaliko president yali akafaako yakolanga ebikolobero nga n'oyo Museveni gw'abadde abikola naye bamukabye ne bamutwala baakatutte nga tekalinnya ne kagaano kajjako fingerprint nga ka Museveni ne bakatwala. Ekyokusatu software kale Museveni wamugamba nti NUP alina software ayenkananga
ali ku American Embassy oba British Embassy naye okumanya obunyarwanda busiru buzingojjeeko omunyarwanda wa Bobby obunyarwanda busiru ne katamanya nti command center eri wano kakati ebyaffe tetunakweka Museveni command center ya software ya NUP genda mu American Embassy oba osobola okutuukayo mu bipale ebi genda mu British Embassy era mujjukira president abagambanga bulijjo mukole kye mukola muli ku BBC muli ku CNN obaninga ekintu akikozesa nnyo kati abanyarwanda mmwe mwagala tumanyirira buli kintu kyonna kye mukola Uganda yonna kati eri bagged oboddawa abakadda nakapiripiti obakaddawa Museveni kali bagged dangayo tumanyirira buli kalulu konna tugenda kakuba toyanzira sebo amina wangi American Embassy obosobola okutuukayo mu bipale kendezaako kuseti Pastor, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Njijeko. Gena maso. Okusooka nebaza Allah ow'ekitiibwa. Atusobozesezza. Tuli mu kisiibo, tuli mu kampeyini, naye ne tutassa mukka ne tutassa mwoyo. N'edduwa zaffe Allah azizeemu yeebale nnyo yeebalire ddala. Pastor ndi musanyufu olw'okuba Nalukoola baamulangiridde. Naye ate nyiza obutategeerekeka. Naye ate n'abadde njagala baleme mulangirira. Tunoneyo kiri ekinene. Naye baalangiridde Nalukoola kubanga baagala basooke batusibiraawo. Batusibiraawo tusuule mu gaadi. Banaye tetusuula gaadi. Yadde batuwadde buno obuwanguzi. Zo Museveni yabaddeyo n'ekimusindiikiriza emabega. Ayina yamusindiikiriza obutamuganya kola bya kisiru gwatasobola kusika buguwa bwa ngatto. So ekyo nebaza Mukama twawangudde naye nga ate era sije nabadde njagala nganze. Pastor ekyokubiri. Waliwo be baakutte. Naye nga ndabako omugenzi Segirinya ne Sewanyana. Waliwo gwe baakubye emiga emingi ennyo nga solido oziraba ne wabaawo ne gwe baakwaguddeko obukwaguzi mu nkwakwa naye naye agamba baamukubye nnyo awo nvuddewo. Pastor byonna byokoze aba midiya abafuutu soja ffe ab'emimwa abakerere bannange mwenna mwebale oyo omusajja tumusobola ate bannayuganda kye namaze okulaba temunnayagala kujjako Museveni naye nga nkimanyi mujja kikola kuba ekyo kye mwakoze kimumala okumulaga tetukyalina kyetutya. Ennyonyi ziri mu bbanga, emmamba ziri wansi, abantu bakubwa emiggo naye era baalonze era ne bakakuuma. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Pastor, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nawe nkukutte. Pastor. Alo sebo. Asibya atya mukama wange. Ndi sebo. Oliyo te sebo. Tansooke nebaza abantu b'ekawempe bonna beebale kulonda beebale kuba kalulu naffe twabaddewo okubeera nga tusobola okwongera okunyweza security naffe abatakola ki talonderaawo nga pulezidenti we twatuukiriza era tulina kye kyatulaze nenda kwongera okwega pulezidenti waffe ayina ekintu kye yatulaze okutandika okwebeereramu ekyo kyatuyambye ennyo nnyo bulijjo bwe tukuba akalulu nga tudde ewaffe nga tuzinga emikono nga twebaka naye kati tubeera ne tukuuma akalulu abamu we twavuddewo ffe ababeera ewala ne tudda ne ku online ne tubeera ku masimu ne tutunuulira nga tukwatiridde ekintu teri kwebuzaabuza era obwedda beemoolamoola bati nga ffenna tukola ki amaaso tulaba tulinda we balangirira ebyekisiru abookya tutandika okukola ki okwokya kati ekyo kituwadde ekyokuyiga ne ku kalulu akajja aka pulezidenti tugenda kubeera more dangerous kitegeeza tufunire ddala obutebe abatuulira ddala awali ddala essenta nabo babeerewo omuntu yenna yenna alangirira abo simanyi bajjagizaakako alangirira ebyekisiru nga waali tavaawo kati kyongedde ddala otulaga nti buli we twebeereramu Uganda yaffe tugenda kugizza mu mikono gyaffe kuba kyetukola ki kyetwagala kati tatweyongerera eddala Museveni mugenda bulwa emunywa amazzi kuba kati twazuukuka twagala kwezza nsi yaffe tubakooye. Pastor ensonga buvuddeko
kati ku lulinyina nagamba Mbege yali anteeseeko olukongolo ye yaggwa kati owa poliisi nagenda ne banzigulako fayiro neetuuka ku eyo poliisi ya Jinja Road kati mulimu omusajja gwe bayita Ayanki ku shaati ye kuliko Ayanki kati oli omusiraamu namwetegereza nga si yeye n'abeera nga yejjeeredde naye n'oli nkyamukola ki nkyamunyoonya n'ekirala abantu bayige okukola profile ku basirikale n'abasirikale bakolebwako revenge si bwe bagenda nga okuva eri batukuba emiggo omutunuulira agende bugenzi ffe gye tuli abawa omuntu emyaka n'esatu ne tujja ne tukolako revenge nga tokyatujjukira nako kati Abannayuganda bonna bakiyige ne waaba musirikale tajja va eri amalega kuba biggo akole ebyekiggo omutunuulire okole ki ogende oba olumu akusibye ebyekisirusiru kuba baayiga eŋŋombo yaabwe bwe batuuka nga bakuta bakola ki bakwesiibuzisa ne bakugamba yayitirako waneeno n'otubuuza n'ovaawo ng'oli musanyufu beefuula embu ofunye omukwano ku musirikale kati kunze tebikola era w'omanya nti onsibye ebyekisirusiru oba obadde musirikale omutulugunyiza manyibba essaawa yonna nkuddira mu revenge kati Abannayuganda bakiyige n'abasirikale tugenda tandika obbakolako revenge paka nga twezisiza ensi yaffe pasita n'abalala tebateese beera bulungi. Hello. Hello. Kale ko pastor. Kale nyawo. Nawe jebale ko nyawo. Kale pastor twasuze Kawempe tuvuddeyo Kawempe tuvana kunya ku kikopo kya chai. Mukulikeyo. Naye ekibuzo kyange kisooka tetwavudde nnyo. Abasirikale abakuumi ba LOP babadde ludda wanga LOP bamunyola n'emmotoka ogikuba bwe batyo. Kubanga abasirikale abo emmotoka ya LOP bagikubye batya ebicu ebyo byonna naye yennyini ne bamukwata ne bamuzingazinga omufulumya geeti nga bo bali ludda wa. Then ne kyoka tulaba Balamu ng'akutte omubbi w'obululu eyagenza aseka ne poliisi. Ate oyo nga twamutegeera ennaku zikyali eri emabegere. Olaba bakubye abaana olaba bakuba mukazi mukulu ng'alina mwana namukuba oluyi naye omuntu abbye obululu nga bwanyumya ne poliisi kati nyingireyo nti abamuteekayo bawoomereza nga bamusindiikirizaayo. Kati mbadde ntumira ku Nabbanja ne Farida kubanga bombi bali mu kisiibo buli omu alina ekisiibo ku sayidi ye kati Farida agende yenenye kubanga byonna ebikolobero n'abaana abali mu ddwaliro bali ku mutwe gwe. Then Nabbanja mu Kikatuliki omukyalo omukatuliki ku myaka egyo ne batandika okutikingira obululu ewuwo ate n'ojja n'olumiriza nti twabategedde aba NUP Nabbanja akyasoma eddiini y'Ekikatuliki oba yagifiiramu ddala. Teyanziza nnyo. Naye nga nze waliwo omuntu gwe nalabye nanga wali omukyala avudde waggulu ago baakwagudde mu nkwagulo oyo alabika nga ye yabayise bamunonewo nga bukyali bakwati yatera akiveemu alage nti nze saasobodde kulwanagana ne bankutte naye nga baatutte mutwali omuntu omusajja omukulu bakukwatako n'omyuka bumyusi mu nkwawa nokera okulaga abantu nti bakubye naawe batulekeko nabo abantu babakubye mwagala entalo. Hello. Kale nyabo nawe jebale oba esimu yange yeri wansi. Hello. Jebale ko pastor. Kale nyabo nawe jebale. Hello. Bina maso. Webale tuweereza byonna. Amina nyabo. Nyonga n'okwebaza Bannayuganda bonna mwebale nnyo mwebale ddala buli omu yakoze kye yakoze bane nammwe comrade mwebale nnyo banne ASP mwakoze wadde muganya otuwa video naye bannange information ya kalulu ke Kawempe yakoze kyamaanyi nnyo tikyalumbuye yeebale wadde video zikyaganye naye information mutuufu ya Kawempe video kyeziganye kakati nengenda video kyeziganye example ma satellite go wa videos okay gera mas kakati awo wali ekibuzo kyange kalulu ke Kawempe Bannayuganda abaagala akalulu ka 2026
bwe kaba akalulu ke Kawempe nga bonna ba comrade ab'amazima betwesiga nga amaaso gonna gabadde gali Kawempe nga ba MPs bonna babadde Kawempe ba councillors bonna babadde ba Kawempe bonna abantu ab'omuwendo mu NUP babadde Kawempe nga kabadde bwekatyo awishuwa ntugenda mu kalulu ka 2026 kubanga ba MPs bagenda kwalwanira bonga akaluka yo kakali katya wehadde ku kifo kuma kaluluke akakuumye naye aka president yali agenda okukabeerako nga balina omukuumira akaluluke bagenda kubeera ku bululu bwabwe awo wali ekibuzo kyange eri abantu bonna baagala akaluka 2026 ensonga yange ey'okubiri neebaza Katonda olw'abannamawulire engeri gye baakubiddwamu embooko bannaye Katonda weebale lwaki neebaza era abantu njagala ngendeko ne president waffe alina ekintu kyayita mu Uganda bwe bawamba omuntu nga bw'aba avudde gye bamuwambidde bw'atuwa information naye njagala mugende muwulira Katambi munnamawulire wa NTV interview gye basomujjako nga bali mu control room ng'ayogera nti abaatukube nalo nga bava mu State House e Nakasero mu interview yasoose yakyogedde mu interview ey'okubiri teyakitaddeko njagala mudde muwulize interviews ezo bbiri kuwaffe ejjo batukwena n'emikalafa ku mirimu lwakubeera akalulu ke Kawempe awo we neebuuliza mukitegedde bannamawulire nti NUP ayita essuula mu Uganda nti omuntu amuwamba ayogeranga bwe bamuyisizza immediately nga baakamusuula naye mmwe mwaleme n'okwogera amazima ku interviews mwayogedde mu lunaku lwe lumu era mwaza balemye okuddamu owa NBS babadde ku show eya evening wedayogerera nti gundi eyakuba yadde agamba yabadde alabamu bamyutinzeewo weyadayogerera ensonga ne bamyutingawo mudde mulabe interview ezo bannamawulire mwebale nnyo njagala bakubira eddala emiggo mubonerere ngenze ku nsonga ya Museveni alowooza bulijjo oyina abakuumi kale bannange bujufitira bwere nti Museveni alina security kuba nalengedde omusajja wa SFC ng'agwengwala nga yeetega engulugulu mbw'atega omwana omulenzi owa ghetto bulijjo nga amulina security era mukuma ffe president waffe wadde amukwatako wadde n'empewo gya ssatu mala twagala gikebera oba gya ssa ntuufu naye mwena okuma omukulembeze wammwe yabalemye era bwe neebuuliza Museveni byayagala okutambula ng'asikeetinga nga Bobi Wine waffe anaabisobola ajja suula papa mu bantu yeegendereza ebyatandise okugamba ayagala naye kusikeetinga nga president waffe naye kyera Museveni guno omwaka oguwulidde endiga yali egenda kukoona omwana ayise mu bantu najja wooli oba obiraba naye kyera Museveni nayawulidde ng'alebeza emimwambu agenda kuba Kadaama musimanya atufunire minisita afune ekiwemmene ku kyakiwesine kirye naye ava kikujja Kadaama ye muntu abeera mu nnyumba ng'akolera balefunanti bajeno naye nga bakimanyi gwe bakozesa ina wadde papula wadde needi tena wadde passport wadde neegi naye nga baakolera Kadaama ye muntu abeera ku ddungu n'afumbira n'azaala n'omwana ng'omwana tali mu mateeka sikitali mu mateeka ye tali mu mateeka Kadaama yapangisa ennyumba mu ddungu nga talina kiwandiiko talina kaadi talina passport n'apangisa ku munnansi n'apangisaako amaka n'agamirako Kadaama ye muntu akola ku kkaali tali yiye nga manya sigage ku Mande n'eyita Sharifa ku lwokubiri n'eyita Kamida ku lwokuna n'eyita Shamimu ku lwofaga n'eyita Sumaiya oyo ye Kadaama atugendeko mpula Kadaama ye muntu aleeta banne nga bonna tekuli alina kiwandiiko n'abeera nabo n'opangisa ennyumba mu Buwarabu ng'olina bakadaama 150 nga tekuliko n'omwana wadde akapapula ka yellow fever akamwogerako naye nga batambula bashopinga kati atwerijjeko mpola Sekadaama yavuga emmotoka okuva e Sharujja n'agenda e Dubai n'agenda e Saudi n'agenda e Damaamu n'agenda nalibakandadde neki ng'ataavuga emmotoka oyo Sekadaama kati afune ekiwemmene ku ki akironde era akiteekewo kirye ssente fe atwesonyiwe atwesonyiwe bulabi agende ku bali abalina obutabo naye ffe abali mu ddungu ffe tulina ensi gye twateekawo olaba mukama wo gwogamba yakumanya mugaa gwe nja kuyitira poliisi nga tolina kiwandiiko nomugaa nja kuyitira poliisi naye ate Museveni gwe mu bipale kyogerako Kadaama okiwulira buwulizi kigambo Kadaama ali akikugenda ekitegeeza kaba Kadaama nga basse Kadaama tokiwulira bulungi Kadaama yalina omwana mu nnyumba y'omuwalabu nga olupita yaba n'olwa Uganda n'atwalira omwana mu nnyumba y'omuwalabu n'amukuza ng'amuzalidde
kuba mwennyini tekigamba Kadama ohana akitegeera bulungi oyo gwe yagala okwerijjako Kadama yagenda ku deportation n'agamba ezimmala zennina n'atoloka ku deportation n'atolokayo nadda ate n'akola oyo ye Kadama wayagala okwerijjako agenda bali mu Amerika bali Canada awo bajja bakwata naye ffe abali ku ddungu twakola ensi yaffe ne batukoze batutya katusiriwalira akabeera k'amapale amma weesiibire bulungi Nera ne bakadala namwe mulekerawo tujoga. Pero Pastor Jebare. Kale sebo. Nze tayimukepawo kyembadde njagala osooka oyisaawo njagala sooka kukulisa kanso okutuuka ku buwanguzi kubanga tebibadde byangu. Saawa zino twerabanga abatalina maanyi naye nga bali abasajja bo kye balaba saawa zino kye balaba essaawa zino kuba ffe tubadde tusuubira nti akalulu ka NRM niyo olaba twasobodde okubajjako oweenya ebintu tebyabadde byangu era mukulisa. N'ekyokubiri njagala ogamba ba online warriors bannange temwenyooma ate ekirala temuzanyisanga security alert kubanga byonna tikyalumbye byayogeranga naawe bye wayogeranga twabirabyeko buli kimu twakirabye kuba tikyatugamba bagenda aleeta ennyonyi mu bbanga okutiisatiisa abalonzi ennyonyi twagirabyeko n'agamba bagenda leetawo obusirikale awo era byonna twabirabyeko ate kati muzeeyi twagala njagala oyitaano nga mumugamba ke twavudde ekawempe ne tutesitingako kuba kati abaana baavuddemu akatengo n'entebe y'omwana tugikima ekyabeerewo ng'akimanyi entebe y'omwana tugikima yo tugikima era njagala ogamba comrade munnange Olivia Katende emigo teyafuna gya bwereere ebibala byaffe twabirabyeko. Pastor kandekereyo bakola abalala bakube naye nga nsigadde nze time kibawo kale sebo tuyanziza sebo. Hello. Mukama yebazibwe nnyo. Pastor bannange amasanyu gatuli bubi. Twebaza Katonda olw'ekyo kyatuwadde. Naye ate nenyongera okukubiriza bannayuganda tusanyuke mpola lwa nsonga tulina ekinene kye tugoba ekyo kye batuwaddeko tekituzibikira okulowooza ku kinene kye tubadde tuliko. Tetwagala Uganda, tetwagala ba MP, tetwagala simanyi ba Museveni yagamba musimanyi ne bwe tuzina simanyi ye yasalawo kati addemu akyogere tumulumbe. Olaba Nalukoola kye yamugamba nti bw'obba akalulu kange tujja kunono bwa pulezidenti akasajja kaagala obukulembeze. Kagambya sikabwa MP bannange mutwale nga kakimanyi nti bwe kanaabulemerako tujja kalumba. Naye ate ekyo tekimutaasa ffe twagala ntebe yaffe enkulu. N'ekirala nange njagala kubuuza ng'oyo omukyala avuddeko. Akalulu ke kawempe buli muntu yenna amaaso gamubadde kawempe. Ba MP, ba kansala, ba meeya, bonna amaaso gatubadde kawempe. Kati bwe tunaatuuka mu 2026 buli muntu yenna ndaba buli muntu yenna ayagala kwesimbawo. Abo bonna banaatuwa amatu gaabwe n'amaaso gaabwe ne bafokasinga ku kya pulezidenti. Buli muntu tajja kubeerawo ng'alowooza ku kikye mpiseewo ntya. Ekyo kye njagala okubuuza. Tweyanziza nnyo.
nawe nkukutte kendezaako nkendezezza taata ennyawo webala okuweereza taata amina nnyawo nawe bali kubeerako njagala okubeebaza kansooka empiseewo kano nsaba okubeebaza mwembi ogwe tikyalumbuye mbeebaza olw'omulimu ogw'amaanyi gwe mwakoze bannayo mwebale security alert taata teweebaka naffe nga tetwebase buli ka vidiyo k'oteekayo nga naffe tukaliko buli ka vidiyo k'oteekayo natuuka n'okutaginga Lewis Rubongoya ne mugamba esimu ya lupu teriiko naye nteddeko message bw'anaaba azengulwa anaaziraba security alert Pasita agikaddeko naye kyemanyi nammwe muzirabye naye ngezezaako oyitira omanyi namba ezo bo wazituwa pasita nazitereka neŋŋamba obuzibu bwe butuuka osobola oteekayo k'oteekayo aba akawulidde akawulira taata nkwebaza amina ku lwa security alert taata mwebale neempitira wano okwebaza mukululumbuye taata weebale nnyo omulimu gw'okola tubeebaza kubeera ennyonyi ze wagamba zaayise njagala okwebaza St. Louis Rubongoya taata tukwebaza olw'omulimu gw'amaanyi wakoze paka ku ssaawa esembayo twebaza luupu waffe omulungi abasirikale bano nze mbadde nsabanga nze abasirikale oba babatwala babatwale kubanga lunaku lwe baakukubako olwo nga mugenze ku nnyumba eri awe namanyira nti tolina bakuumi taata oba abasirikale babatwale njagala okwebaza akakyala ka Asifa kabeera ku live ya TikTok eva buli lunaku ne keerekereza ne katuterawo live ne tuteesa bannaye Asifa weebale nnyo weebalire ddala era tokomooko weyongere mu maaso tusobole okulwanirira eggwanga lyaffe Pasita njagala okugamba Museveni ebigambo bino nti Museveni wano walabyeko katono tujja ku kalulu nebino by'olikuukanka ng'oyagala okweteeka ku bakadaama obateerewo omuntu simanyi biki fe bakadaama tojja tusobola Museveni bakadaama baleke olwedde wasalawo tusuula eno mu mawanga tubonaabonere eno Museveni tuleke sooka omale okulabirira kitabani ekyo kino kifuka mu ngoye nga kimaze okutamiira mala okukirabirira osobola okukijjako ebirwadde ebikiruma ensimbu ezikikuba alekerawo okufuka mu ngoye totawaana kwogera ku bakadaama Museveni tuveeko wabula oba oteekawo kintu eneggu kyo otandika okiwa sente teekawo naye ffe bakadaama tuveeko tojja tusobola naffe bennyini tetwemanyi tweremererwa tetwemanyi tutuuka ekiseera ne twebuuza naye nga yeffe naye nga tetwemanyi kati gwe ojja olowooze mbuno otuteerawo simanyi asobola okufa ku bakadaama faka njagala okugamba pulezidenti wange omulungi taata nkwebaza olw'omulimu gw'okoze ogw'amaanyi taata tokomanga okwo taata weebale kujja pulezidenti wange weebale kujja otulaze ebimpeneggu otulaze enku otuzuukusizza n'ekirala Pasita bannamawulire bongere eddala okukubira ddala abo bannamawulire ababeera ku gundi ku marediyo ne ku mativi babeerawo ne bagamba abaana ba NUP nti beekoza era tebabakubye obawulira nga babeerako nga boogera ebigambo ku marediyo so bannamawulire ndowooza mulabye nti abaana ba NUP tebeekoza ndowooza nammwe mwakirozezzaako kati ndowooza mujja kwogera amazima so Pasita nkwebaza olw'omulimu omulungi nebaza kanso waffe gwe twalonze Nalukoola taata kuliko akalulu kabadde kaludde mu mannyo ga mpisi naye ndowooza Museveni yategedde nti tulina amaanyi ate era tukyali b'amaanyi naye neera Pasita nja kwogerako ku kano akagambo kabakyewuka omukyalo ono kayogedde akogamba nti akalulu ke tugenda mu 2026 bakansala bonna bagenda kubanga bali ku byabifo byabwe so kano akalulu kabaddeko amaaso mangi nga tukatunuulidde abantu bangi so ekyo nakyo tujja tuula tukirowoozeemu n'ekirala Pasita waliwo omubaka gwe bakubye ddala okwo abaana babakubye ne babamenya amagulu ne bajja ne bayimirira nga okugulu kulengejja bakukutuddemu
gwe ne batuuka okukwatirira ng'osobola n'otambula lwaki mutusiruwaze tabeera bulungi sijja teekayo kyange mujagala nti hello pastor nkulamusiza nnyo munnange nange ssebo nti ndi ku mpewo oba siri ku mpewo pastor oli ku mpewo live ensi ekuwulira ssebo neyezo kumpa omukisa guno pastor naye okusaba endowooza oba ekintu kyekiro enjogera yange eri bweti nti nja kwebaza byoyogera ate ne tubifolowinga ekintu kyoyogeddeko ekya security okwagala essimu za pulezidenti za pulezidenti komenti wagirabyekoko ng'agamba nti banfuidde pepasipule naye gajeti zange ziri safe ekintu ekyo kituukiza kyewayogera mbu baagala ki simuze ekyo kimu ekyokubiri ojja tugamba nti abanyarwanda bafuna abaana ne babateekamu embuto ekintu ekyo kiri 100% correct nga njagala okubuulira nti waliwo omukwano gwange alina omuwala omuvubuka ali ku kyeyo naye omuwala ndowooza nga omanyi nti ebyenfuna si birungi bamuzigirira nti gana tukole ssente nti buli mukazi yenna bulaba buli muwala yenna agenda gwebateekamu olubuto bamu omukazi 3 ne bamulabirira bamuwa special emutwala ku antinento ne bamuwa keena gy'owulya nti keya ne bamuwa n'obukadde 3 ekintu ekyo bagenda abawala 3 naye 2 bali tebazaalangako ne bagamba nti abo bajja kutusumbwa bajja kuba balina bondi nene nnyo ku baana baabwe ne batwala omuntu ayazaalako okitegeera bagenda abawala 3 ne bajjako omuwala omu 2 ne babagamba bati muzaalangako mujja kufuna bondi nene nnyo ku baana naye embulayini eyali eri era ngenda kukweza kiriniki emu yabikolera ebintu ebyo ngenda kukweza mu kabokisiko byonna gye bikolebwa kubanga oli yampala ebiteeyo zonna n'abawala nyininyi be baatwalayo nampako n'amannya gaabwe ngenda tukusinzira mu kabokisiko niyo kyoba omanya bonna abaana bemulaba boolaba basereba bafuna embuto si zaaba tebalina babba baabwe ekyo nkikonfamira nga nkitegeeza kyoyogera kituufu ekintu kikyatambula kinene nnyo teyanziza nnyo sseba era ngenda kuweza fama gundi mwe bakolera ebintu ebyo n'abawandiika byongera bikweza mu kabokisiko ssebo kale ssebo mbirinze era w'osuubira omukazi wo nga wamuleka eno osanga alina omwana oyo si wuwo wakabano buli zoolaba embuto eziri wano n'oyo nnyini oyo omuwala oyo emalaayo oyanzika n'omuwala si wuwe si wa musajja mutuufu tasabye ebyakanike n'abala bateeseeko naye we banyini bedala byonna biweereze eggwanga naye bwe tunaagendera ku ekyo obuvumu bwe twalaze Kawempe Museveni sajja sigalako akuuma takumira mpeera Hello. Kamala oterezaamu wano katono ndabe kuba sikuwulira bulungi beerako wangi ssebo ayi agenda maaso. Hello. 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 Wangi? Musoma nkulamusiza. Nange ssebo nkulamusiza ssebo. Nze nina ensonga zange 2 ndowooza. Esooka ekwata ku bigambo by'otera okwogera mbadde njaga kuwa obujulizi. Ebiseera ebisinga abantu abasinga ndowooza ku mukutu kuno sijja gamba abasinga ne maybe abamu ekigambo kya Mukama tebakiwuliriza oba batuuka ku kiseera ekyekigambo abasinga nga baddukawo naye
mbadde nyaga kuba bujulizi nti Mukama akukozesezza alisi ku side eyange sijja kwogerera balala ebigambo byoyogera oluusi n'ekigambo kibadde kinatandika nembeera nga nze omwoyo yatandise dde okuba nga ayogera nange mu ebyo byaba ayagadde mbeere nga mpulira so ekigambo kigenda okutuuka ebeera nga onogamba fulfillment y'ekintu oba obujuvu bwakyo naye nga ebigambo Mukama byateeka ku lulimi lwo naddala eby'omwoyo oba obyogeredde eri oluusi biba sina bya mwoyo oba nga tebiva mu bayibuli naye nga Mukama abikozesa okubanga abaako obubaka bwakola ki bwatuusa eri obulamu bwange so nyagadde kubanga nsiima Mukama ku lwekyo ate nenkubiriza ne bannanga abalala nti tubeere mbawulize eri ekyo oba ebyo omwoyo byaba ayogera kubanga